kati ffe ekyokuba nti osabira omufu fa abalokole tekiriyo ati omuntu agenze oba abadde mubbi ogenda kukyusa amagenda gagobubbi olaba akulemedde okumubuulirira nga mulamu n'akyuka ogenda kukyusa lugendo nga amaze nga takyayogera sapule oje yambula oyingira sabo komawo n'ojja Katonda lwaki omuzannya teppo ne kwiso okitegeera salawo oba osinza gundi yakyogera Eliya yabaga musale oba musinza Katonda oba musinza sitaani okitegeera kati ffe mu ndaba yaffe nga abakkiriza Katonda omufu lwaki tetumusabira omufu lwaki tetusabira mufu kubanga okwenenya kwene Katonda kubadde na Katonda okitegeera kati ekkubo lyakutte Katonda yalimanyi kyagamba nti omuntu yategekerwa okubeera omulamu omulundi gumu n'okufa omulundi gumu then ekiddako musango kutuula katebe ka musango ffe kyetukkiriza nga abalokole okitegeera kati bwe nzijja nkusabira emba nkuduulira sikyogera mu bubi wabula nkyogera mu mazima ga Katonda nti amafuta gava ku mutwe ekkanisa gye nsabiramu Musumba bwagwa bw'aba asesetuse aba takyalina kyayinza kuŋŋamba kuba ebiseera ebisinga bw'oggula oluggi n'oyingiza omuzimu gumu ekyanika kitugamba kiri Matayo 12:43 munaye dayimoni ombi bw'ava mu muntu atambula mu nsenyi enkalu waabule w'okubeera bw'akomawo akebere mu nnyumba gye yavaamu kati gwe yalokoka omusumba nze tugeze bwendokoka olunaku lwendokose emizimu ginvaamu egimbaddemu neŋŋanga kati nzikiriza kusigala kuddamu kusamira lubaale yenna n'akwesonyiwa kati bwenzirayo omusabo kye bayita okuddingana ebisesemye nti embwa eddingana ebisesemye byayo bwenzirayo nenvunamira emizimu egyo mba nziriŋŋanya ebisesemye byange kati emizimu egyo kuno ginyingira n'obusungu nali ngigobye kati nze ngikomezaawo kakyenyinza okugamba nti omuntu bw'aseseetuka buli kimu kikyuka so nembulira ya kuseseetuka kyenyinza anti wobwanga katuuti ate kati olamulirako bimu bya 10 abantu bakimye ekigambo ekisinga obukulu w'abantu kisinga olaba ennyinza okuwa ebyawandiikibwa ekyo omulokole omutuufu kyayagala nkimye Bayibo ŋŋambe ebyawandiikibwa bimbikkulire nzireyo tusabe ŋŋende twawule nnabbi w'obulimba n'omusumba agudde omusumba agudde kuba nnabbi w'obulimba yajja tipikale ng'aweereza sitaani omusumba aseeseetuse abadde wa Katonda ne waliwo waddidde emabega kati mwendiga bulijjo byabadde abasomesa mwali mwabikwata mubikkule bwe mulaba nti kino taata waffe kino yakivaako ow'omwoyo mutandika okubuuza Katonda kati kyekiba Katonda affe ayogera naye tuli mu mulembe guno nti abalokole tetukyagoberera mwoyo bagoberera abantu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Amiina mukulu Kisubi nga bwe ntera okugamba nti tulina omwoyo n'omubiri omubiri gusigala wano ku nsi kibiri omwoyo gulina okuddayo wabula gye gudda waliyo amakubo abiri waliwo ekkubo gw'abadde agoberera Katonda ekkubo ly'okwata ddala naawe abadde agoberera omulabe ekkubo ly'okwata ddala ge makubo abiri yalina okugamba nti ne mu nsi waliyo amakubo abiri ekibi n'ekirungi Yesu kye yatugamba nti ebyensi bayigiriza ebyeggulu tukirabireko okutegeera ebyeggulu tinga ku nsi wogamba omusajja ono omutima gwe mubi mutemu kakitegeeza mubi waliwo n'omulungi omwawula kati ne mu nsi y'omwoyo waliwo ekifo ekitulina Katonda kye yali ateeseteese ffenna tumaliremu waliwo n'ekifo kyeyateekerateekera zimalayika zino nti tuyita emisambwa ffe wano mu Buganda egyamujemera kati n'abagisinza balina gye badda wabula saagala nze siteekeddwa salira muntu musango nti omukulu oyo ba yafudde musamize kuba Katonda kye nagambye nti Katonda buli omu ayogera n'omuntu nga ye gw'omanyi ki oba yeenenyezza nga tannafa era gw'omanyi ki obadde akanisa okutamba ne Katonda nga biri byonna byonna abirese wabula nakyo sijja kikisaawo wabula ate tuba bwe kubanga ekyo kiri ye ne Katonda we lwaki omulokole abantu bayogera nti omulokole tasabira mufu mukulu Kisubi ffe kiwandigambye nti rest in peace nange nzize nga nkyogera nga sinnalokoka naye kibatugamba nti banaloka batya nga temumaze kubuulira temubuulidde enjiri ye banaategera batya amazima nga temugogedde kubanga mu Kristo kangamba ekintu kimu nti okuva mu nnono yaffe mwe tuva nti omufu ayogerwako bulungi n'owabanga abadde mubi munono zaffe tayogerwako kantu kabi
ku byokunsi wano byokunsi omuntu tayogerwako kibinga afudde era tasalirwa musango kubanga byonna tagenda kwewolereza kati onamwogerako ebyagenda kuvayo yeewolereza tasobola kyayogera kitegeeza yogera bwogeza akole ki wabula ekyokusabira abaganye omusabira nga bali abakatoliki batuufu mu nzikiriza yaabwe tojja kibajjako ekyo naawe era bakiba kissaawo bulijjo nti kiringa obufumbo tosobola kugenda kuba nkireete nti bulijjo obadde ogamba ndi mu kino tolinnye mu kwekerezia kale banakusabira tyanga kipanga amakubo ekirimu kamafeesi yakyogera nti munaatuusawo okutambula aganaga salawo ekigere kiba kibeeno kiteekereyo ddala lwaki kibeera eno n'eno sapule oje yambula oyingira sabo komawo noja Katonda lwaki omuzannya teppo ne kwiso okitegeera salawo oba osinza gundi yakyogera Eliya yabaga musale oba musinza Katonda oba musinza sitaani okitegeera kati ffe mu ndaba yaffe nga abakkiriza Katonda omufu lwaki tetumusabira omufu lwaki tetusabira mufu kubanga okwenenya kwene Katonda kubadde na Katonda okitegeera kati ekkubo lyakutte Katonda yalimanyi kyagamba nti omuntu yategekerwa okubeera omulamu omulundi gumu n'okufa omulundi gumu then ekiddako musango kutuula katebe ka musango ffe kye tukkiriza ng'abalokole okitegeera kati bwe nzijja nkusabira emba nkuduulira sigamba soogera kati nkijja kwolya bala tugeze bakubidde mu sitenseni obadde mubbi bakugolodde mu ddiiro ne bwe naayogera ebigambo ebirungi nti obadde muntu mulungi ky'ofudde oli kyekisalawo olugendo lwo oluddako kituufu ofudde oli mubbi era gwe olijja gamba omubbi wo yayingira ne bwe naagamba oli mulungi mba ndi mukuduulira lwaki soogera ne ŋŋamba bannange tulokoke omulokole omutuufu ku kufa abulirirako njiri lwaki ono tamusalira musango nti era teri mulokola ajja kusiagambe ono abadde tetusaba byogera nti abadde musamize abula olumpa akazindala omulokole bwe nandi musumbidde omusumba omutuufu kugaba neetudde eri Yesu obudde buweddeyo munnaffe yeebase naye gwoddako enkya olugendo lwo lutukuzza oba tosobola kukwata ku keesi yenji n'ogamba Mukama Katonda akuwe Mukama Katonda yasi kati Bujingo nga bakwatako ne Bugembe ekyo kifu amazima gandibadde nti gumya abantu abaana basigadde okubanga okufa ffenna kwatulangirwako omulokole afa buli muntu afa n'omusamize afa n'omubbi afa buli omu ajja kufa wabula waliwo amazima ku nsi ge tulina okukkiriza nti tuva eri Katonda naye tudde eri Katonda ojja mu nsi nga tolina ky'olina bino by'okoze ku nsi emmotoka mayumba era bw'oba oddayo era nga bwe wajja nga okyali kawere oddayo oli mukalu ne bakwambaza essuuti sikyogera kulumba nti obaki ne bakuteeka mu ssuuti ne bakwambaza olobola abaga banziike n'emmotoka baba mukuduulira tolina kyoddayo nakyo eri littaka era bye batadde nabyo bivundira eyo gw'omwoyo guba guvuddemu waliwo omusumba awo oba lubaga atera okugamba mukolerere obulambo bwammwe oyo kati ayogedde bulungi nnyo nga tonnaba kwebaka weeyisiza otya bino ebyokukuwaana obadde okimanyi nti ate nze nkyewuunya nnyo mu nnono zaffe ate abatamiivu ku kufiira bawogera amazima era babiraga musajja bo boogera amazima kati mwe mulimba nga muyimiridde ano bo abaliko segamwenge ne boogera amazima abadde mubbi mutusirikire naye nga bo bali mukola biki mwe nemwogera byonna bye mwagala ne kuba nze nkuyita kuduula kubanga tudde mu mazima mukulu Kisubi buli muntu alina emikwano taata waffe oyo yafudde abadde nze nja kugamba abadde muntu mulungi nze nga nze kyenja okugamba nange nje nja kugamba abadde muntu mulungi mulaba mizannyo biki kati bwe tudda ku kyenzikiriza enzikiriza abadde atya wali mu bw'obuntu ojaga buli omu ayiiya ku nsi engeri gy'anaabeerawo gy'oyita okutuuka w'otuuse Katonda we yakumanyi kubanga ffenna wadde mwonoonyi wadde mutuukirivu Katonda akumanyi wabula waliwo ekisa gamba enjiri eno egenda kubuulirwa amawanga gonna teri kyakwekwasa singa tokkiriza Kristo kubanga gambye nze ekkubo n'amazima n'obulamu naye gwe eky'obuntu obyoyiseemu byonna akusaasira akumanyi kubanga ne bannabbi bonna basookera mu bwonoonyi kati bwe naaba njogera njagamba abadde muntu muki naye ku bwa Katonda ekereziya gy'abadde asabira baganye omusabira bo bagambye abadde alina kyakkiririzaamu kitegeeza oba kyabadde balina right okukola ki ekyo kyebagambye kuba nange mu bulokole ate nze sijja kuduula nja kujambuulira enjiri tugumye abaana then omufaaziikibwe kuba nange ndi wakufa so omulokole tasabira kankwenna ekyawandiikibwa amiina wabula abuulira tubuulirirako njiri n'abala bamanye nti banne munnaffe agenze kuba tudde kankwe ekyokolerako mukulu Kisubi nti abantu abasinga baddamu okulowooza Katonda nga waliwo afudde
nga amalako omwezi nga yefumintiriza pozi waliyo okufa banne gondi agenze kati awo chance yewo okwatidde omutima gwe gw'omulokole buliira w'enjiri bwaba akuyise chance ye buli muntu omutima guba guga musajja takyenyenya kukituufu agenze tetugamba ffe abalokole nti ekibiri we kifa kifuuka bigimusa omuntu omutuufu avuddemu mwoyo avuddemu yagenze dda bayibuli tugamba kiri mu Yokaana 6:3 omwoyo gwe guleeta obulamu omubiri tegulinaako kyegugasa omutuufu yavuddemu kati yamanyi kikyagenda okwanukula mukama we gy'alaga kati gweye kubanga tudde mazima kati ate kitugamba bayibuli tugamba ku nsi teriyo mutuukirivu bonna boonoonyi kiri mu Baluumi 3 onyiroza lwa 10 kankinoonye wano bulungi kusomere ti ku nsi teriyo mutuukirivu wadde n'omu kati gwe mwene munyiga nga onaganya okusabira naye mwonoonyi munne kati ate omwonoonyi asabire mwonoonyi munne fe kitugambe kikuba kweduulira mwenda muli bono oba tugamba ne twetukuze okufa kutuli kumpi enkya tomanyani addako ekitegeeza omulokole bwafa era temusabira wabula mubuulira era ekyo chance abantu bakyemanyi bakirabako ku kufa kwa kitaffe mu Katonda ani Senfuma pastor Senfuma yafa omugenzi walabako omusumba asabira omufu omulambo babuulira njiri kubanga kyekituufu oli afudde anoonya Katonda tubimukkiriza abadde musumba kitegeeza amagenda ge yeetukiza ne Katonda waliwo ekyanduka kiri Matayo 7 Yesu waagambira bangi abali negambira ku lunaku luli mukama wange twabuuliranga enjiri abane baloka agambe sikumanyanga nako kati waba agambye olunaku olwo gye oli olw'okwegaana abantu kitegeeza gwe ne bw'omusabira nga yagambye ajja mwegaana kati gwe omwonoonyi ate gw'ojjeko n'ebyagenze tekisoboka so ffenna tuli boonoonyi ffenna tuba boonoonyi ku nsi kuba twonna bonna kabula yatuwa ekisa eky'okwenenya kati ffe ekyokuba nti osabira omufu fe abalokole tekiriiyo ate nti omuntu agenze oba abadde mubbi ogenda kukyusa amagenda gag'obubbi olaba akulemedde okumubuulirira nga mulamu n'akyuka ogenda kukyusa lugendo nga amaze nga takyayogera yakulema okubuulira enjiri nga mulamu ng'ayogera kati omusabira nga mufu babayita bulijjo banne mulokke mujje tusabe oli n'agaana kati amaze okufa ate omusabire oba omuduulira kuba kuduula nga mwoyo yavuddemu yagenze taliiwo oba oli ku kibiri kati fe kitugamba tubuulireko enjiri kubanga buli omu agenda fa olunaku weelulinga buli yiino Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama olina omukolo birthday party baby shower byonna bijjaawo kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitoogo by'ennyanja Nalubaale emabamba nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamaggwe ne weeyagala ate mu abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site oba tukubire ku ssimu zaffe ku nooti 787 42 23 4 oba ku nooti 75 234 nooti 360 Zion Camp suula mpya. Ekyalo kakimbadde nkwa kino waneeno kiri mu Bebulaniya essula 9:27 era nga abantu bebateekera okufa omulundi gumu oluvannyuma musango nti ofa omulundi ogu ossa ogusemba yogu twateekebwa okufa omulundi gumu oluvannyuma otule katebeko omusango mukulu kisibo kimanyi nti abantu n'owabanga abadde tamanyi Katonda ojjo beegendereze ennaku zaana ezisembayo abanga asiibula tubalaba nk'abayimbi nakubayo ka gospel nga bayitayimbanga gospel nga naatera offa n'alowooza Katonda omwoyo gwe wabawo ekigukoonako n'abasinga balokka n'olokoka kati oyo ateebye penalty oyo akkiriza Kristo nga tannaba kutuka ateebye penalty webale nnyo ateebye penalty ng'ennaku zo zinatera okuggwayo n'agamba naye waliwo gyenda kubanga mukulu kisubi gye tulaga eyo wano ng'okyalina omulamu wuli oli mulamu tolina kikuluma tolina kibumba kirwadde olabanga ow'amaanyi naye abantu Katonda bwasinga okugesiza abantu ng'omuntu ali ku kitanda alwadde boolaba nti tolina kyoli nga bakuwa Katonda bateekayo kyekidda okitegeera nga wena tokyalina maanyi nga mutuufu abadde ali enkoko yo n'ogyomya kati olaba enkoko ensingo twagala nagitunulako kitegeeza waliwo ebiro bye tulina tujjukiremu obunafu bwaffe Katonda atugezesa nnyo mu biseera by'obulwadde akulaga olengero olinga kasubbawo nsobola okukufuuwa okitegeera naye bw'oddamu amaanyi otandika n'ovuma nze tombuulira kkanisa tombuulira nakumbuulira bonna babbi tolonyeza mazima naye Katonda n'omwegaana wabula ano mu kugolola
balyoka bakuleta mu ekereziya ate Katonda omujjukira bamukujjukiza omaze kukusirika bino byonna bikolebwa kutwala mu kereziya biki kati kyenyinza okugamba bino kitwandigambye nti omuntu bamukubeko eriisa evvannyuma kitegeerekeka naye tosobola kusabira kukyusa magenda g'oyo muntu wabula omukubake omuntu Bayibuli ekyandikwa kigamba kankikuwe nti emba mufiiriddwa mukaabe mukuba ebiwoobe kubanga omuntu akyadda naye bwe mumala kankikuwe kiri mu Jeremaya Bayibuli nakugamba kiki tekyawoneka kyenkuwadde nti munoonye mu kitabo kya Mukama musome kwebetekuba na kimu kiriddamu kinnakyo byonna mu ebiri mukaabe mukube ebiwoobe ng'omuntu afudde naye bwe mumala omuteekayo amaziga mugeesangule mumwerabire kubanga nja kuwa n'ekyandiko ekirala nti omufu wadda adda ensonga ki omuntu akusimbye eddagala ku malaalo asiranya amagenda kuba mu malaalo wagendayo kifudde ensonga kibagamba nti omufu bwafa oba muteekako eddagala engeri gy'abadde akumanyi mu bw'omwoyo bwajja okutaagula ebintu azikiriza bingi kati ab'omwoyo kati abalokole bakitegedde bo kye mbagamba n'abasamize bakimanyi kuba batulogera ku bafu batulogera ku malaalo baloga omulamba ate no basobola oli okulogera ku mufu kankikanku ekyokulabirako kati ng'abaana ba famire ne mufiirwa taata oba ne mufiirwa maama aba famire abalina obujja basobola okuteeka eddagala ku malaalo ne bagolokosa omwoyo ne gubonyaabonya abaana obwavu ne bubeewaka nga buli kati oba tebamanyi bya mwoyo nga buli kaseera baloota taata abe buloota taatawo abazze kutta buli basenga nagamba kati ffe mulokole tukimanyi ekyo noga nabadde bampise ku visa ngenda ku visa interview naye ekiro naloose nga taata wange yafa yanvuga mu mmotoka togifuna tebasaba gikuwa abasse kubanga omufajja kutta ekyandika nakyo ngenda kikuwa omufajja kutta tolafa omufu tugoba faya kati ate batanakuloka baga naloose mama wange nambibiita nembuliranga kati okokinagamba ffe tukuula malaalo ku mudde tukuula muddo ku malaalo kubanga ogolokosa bafumbo mpe emikisa yalema ogukuwanga mulamu agukuwe nga yeegolodde eri gyali mizimu ati omwoyo nage waliwo emyoyo gya bika bibiri omwoyo gwa Katonda n'omwoyo gwa sitaani omwoyo gwa sitaani omwoyo gwa Katonda gwe gugaba obulamu nagambye omwoyo gwe guleeta obulamu omwoyo gwa Katonda guleeta birabo birungi egya sitaani ebirabo ebiri mu ssabo bamoya naagaba emmandu asobola okusuula ekirabo asobola okusuula eddala waliwo omusamba guyita nanfuka ogufusa abaana ku buliri n'abakazi abakulu n'agenda mu bufumula n'ekufuka ku buli musamba gwa nanfuka kitegeeza ebirabo ebiri mu bwa sitaani bikyafu bamoya na mandwa yakalalu nakayaga nayo omusambu omukazi ogusuula eddalu sikyogera mu bubi wabula nkyogera mu mazima ga Katonda nti amafuta gava ku mutwe ekkanisa gye nsabiramu omusumba bwagwa bw'aba aseseetuse aba takyalina kyayinza kuŋŋamba kubanga ebiseera ebisinga bw'oggula oluggi n'oyingiza omuzimu gumu ekyandika kitugamba kiri mu Matayo 12:3 naye dayimoni ombi bw'ava mu muntu atambula mu nsenyi enkalu waabule w'okubeera bwakomawo akebere mu nnyumba gye yavaamu kati gwe yalokoka omusumba nze tugeze bwendokoka onaku lwendokosa emizimu ginvaamu egimbaddemu neŋŋanga kati nzikiriza kusigala kuddamu kusamira lubaale yenna n'akwesonyiwa kati bwenzirayo omusawo kye bayita okuddiŋŋana ebisesemye nti embwa eddiŋŋana ebisesemye byayo bwenzirayo nenvunamira emizimu egyo mba nziriŋŋanya ebisesemye byange kati emizimu egyo kuno ginnyingira n'obusungu nali ngigobye kati nze ngikomezaawo kakyenyeza okugamba nti omuntu bw'aseseetuka buli kimu kikyuka so nembulira yakuseeseetuka kyenyinza anti bwobanga katuuti ate kati olamulirako bimu bya 10 abantu bakimya ekigambo ekisinga obukulu bw'abantu kisinga olaba ennyinza okuwa ebyawandiikibwa ekyo omulokole omutuufu kyayagala nkimye Bayibuli ŋŋambe ebyawandiikibwa bimbikkulire nzireyo tusabe ŋŋende saagala Katonda affe ekyandika bayire kati kogenza okansoka ngende Katonda nnyo nkwe ekigambo kino okitegeere kubanga obozze mu mbozi z'abantu omusumba bw'obanga kati olabibwa ogenda mu bivu tugeze oba weekuusa n'ab'ensi kati atozze mu mbozi za nsozze mu bintu Katonda bye yakulokolamu obizzeemu kyandikwa kino kiri mu Bakolinso essuula emu Mukama nyamba nnyo olwokubiri Pawulo yayogera Bakolinso ekisooka essuula 2 oba ku nnyo olusooka nange abooluganda bwe najja gye muli sajja n'amaanyi mangi ag'ebigambo oba amagezi ng'ambuulira ekyama kya Katonda nti bwe yajjanga gye bali okubabuulira abantu b'e Kolinso teyajjanga na bigambo bya nsi bwe bannange kati mwambale bino emisono yajjanga na kigambo kya Katonda nti nange abooluganda bwe najjanga gye muli sajjanga n'amaanyi
mangi ag'ebigambo eby'amagezi nga mbuulira ekyama kya Katonda kubanga namalirira obutamanya kigambo mummwe wabula Yesu Kristo. Njagala omusumba ayimire katuuti ayogere Yesu ayogere Bible tombuulira kati wavudde mu kuziika byakomye eyo kati ku kituuti nyamba ompe Bible kyenna kimye mukisubi abantu bajja mu kanisa nga baliko emizimu abantu baliko ebintu ebibakozesa abantu baliko ebizibu bali mu bwenzi kisomesa ku bwenzi nti bannanga obwenzi bubi Kristo abugaana nawe oli mwenzi hati kati wakinagamba mafuta gava ku mutwe ogwa bwe kiwosese tukuyinza okulemerera okuddamu okwogerawo kino Paulo kyagambye nze bwe najja gye muli sajja na bigambo byansi busimanyi nabaddeko mu kivvulu busimanyi nabadde okitegeera najja na kigambo namalira obutamanya kigambo kyansi mubazi nabadde kulumbe simanyi omukazi yakoze bino namalira kigambo kumanya kigambo kya Kristo yenjawulo oyawulire kanisa okitegeera n'ekintu ekyokuzannya obuzanyi mukama kwisubika ngamba ekintu kimono omwoyo mutukuvu etoga mukama affe gwe yatulekera asobola ova ku muntu n'akuviira bwakuviira okwatibwa myoyo goyinza olowooza byoyogera kati kyo kanina kinagamba nti ebirabo n'okuyitibwa tebyejjusibwa omuntu okubanga amanyi Bible nga bwala bwengisoma bwengwa nsigala mmanyi nnyiri zino weziri naye kati nga bwensoma tezikyakukwatako nga bwogamba nkuwuliriza kyoyogedde kuba mukrisitu mba njogedde we tugeze njogedde ku bubbi nenkwe ebyandikwa by'obubbi nonsanga nga nzibye enkya bwenzira bobbi soma toddamu kumpa amatoga muyaye gwenkubuulire usigaze ebyawandiikibwa kati amafuta gasigalawo ng'osigadde mu butuukirivu gavaawo lw'ovudde mu butuukirivu gwagamba obwenzi bubi oyenda gwagamba obubbi bubi obba okusigaza gali amafuta kola kituufu bw'ogamba obubbi bubi tobba bw'ogamba obwenzi bubi toyenda kati kyengamba bw'oseseetukamu era ensi ekulaba obubaka eri abasumba ekika ekyo amiina kiba kikulu nnyo mukulu kisubi nti ffenna tulokoka abasumba bonna baloka kugenda mu ggulu amakanisa gonna abasumba ge balina amanene mukama yagazimbye teri musumba agamba nazimba ekkanisa ne kapito wange Katonda aleeta abantu n'abakolamu omuli ekkanisa n'ezimbibwa so tuweereza Katonda omulamu naye ate tulina n'atuteganya tulinawo omulabe nakyo nanjagadde nkusomera akandiko nga bempa buno obubaka kikulu nnyo kiri mu Bagalatiya nti tulina atuteganya kiri mu Bagalatiya essuula emu kama nnyambe essuula emu olifo kunyolwa omukaaga nti neewuunya kubanga musenguka mangu bwe muti eyabayita mu kisa kya Kristo okugenda eri enjiri efaanana obulala si ndala wabula abantu abateganya abaagala okukyusiza ddala enjiri ya Kristo nti byonna bikole leka Katonda agabiridde akugagawazizza akusumuludde mu byonna naye sigala ku musingi kubanga kyewajja mu Bible okikuuma na Bible kyewajja mu kusaba okikuuma na kusaba kyewajja mu butuukirivu era okikuuma na butuukirivu kati omusumba bw'obanga ebintu byonna by'olina n'ensi byerabako wabijja mu butuukirivu obikuuma n'obisigaza n'ekitiibwa obikuuma na butuukirivu naye agambye neewuunya kubanga musenguka mangu abantu baguddewo enzigi sente bwe zaayingira abasumba bangi basisituka olwa ssente mamona n'amutwala abalala kwagala byansi oba tugeze afunye okugezesebwa n'agamba kati naye buli kyoba okola oba weesittaza bano abalokoka abato kati kyokka kyekiruma kyenyinza okugamba musoma ne ŋŋamba nti tunuulire kanisa Katonda ekisibo kye yakukwasa kubanga ffe atuyita ndiga tunuulire endiga ezo nti zijja mu kanisa nga zaagala kigambo kibali owa myoyo basaasire kubanga gwe byoba omanyiiko baati tebafunye budde kubimanya kati bawabira ddala wabula ate bw'osala n'ogamba nedda wadde engudde ne kanjogera amazima kyenagamba nti kyandibadde kirungi omuntu bw'aseesetukaddeko ebbali kubanga bw'osigalawo oyonoona byonna kyenagambye dayimoni bwekomawo n'emyoyo 7 byonna obimenyamenya buli kimu okyonoona kubanga wegamba nti neewuunya musenguka mangu ekisa kyaba yatandikiramu enjiri eri ey'amazima bagamba ne omusajja yabuulira omusajja yakola ebyama omusajja yaweereza Katonda kati osobola olengera nga essaawa zino kyoba otambulira buli omu akukubamu ebituli buli omu atonagadde so kikulu nnyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Lwaki era nsonyiwa katono nnyo yadde gambye wumbe nti endiga lwaki zo teziraba? Kuba omanyi nina kye neewuunya nti abamu bagenda ne boogera naye ng'olaba endiga zeekulumula bwekulumuzi kuwuliriza musumba ng'oyo gw'ogamba ayinza okuba nga yaseeseetuka. Ekisomero linakugamba nti abantu ffenna tulokoka ne abantu bola abasinga bola amakanisa ennamba esinga Mukama atuwalula kisa abasinga bava mu masabo abasinga bayakaloka nga tugeze waliwo omufu musamiza amubbye n'anoonya option naga kati kangezeeko n'ekkanisa. Okitegeera abantu bajja mu makanisa nga bakyali bankugambe nga kubanga wetulokoba zoba ozaaliddwa butongola bebi bwazaalibwa mu nsi nga buli kimu omugamba kati tokwata baketi y'amazzi eyokya n'embulokole bwe tubeera bwetyo okujja mu mwoyo ensi y'omwoyo okulayo otegeera ojja okula bukuzi. Bible bagamba toyina Bible gula Bible nga nojo webale nnyo nojjanga obanga agenze okulima nga toyina nkumbi n'abantu bajja mu kanisa nga manyi Bible church batwalayo Bible nenga ngatajiteteteya jiguzi nga Bible kati mugule Bible baga anti ziri kusimu webale nnyo abasimba balina omulimu gw'okusomesa kyatugamba nti abuulira enjiri mulala evangelist then n'omusumba wanabuulira enjiri abakuŋŋaanya batwala mu kanisa omusumba ataba kati mu church waliyo ate ne baticha waliyo ticha atagenda osomesa kati bannanga omulokole atambula bwati omulokole asoma Bible. Omulokole talimbibwa nga binagamba nti Bible tugamba mu bakeme n'ebyawandiikibwa nze kyaki gye nsabira musumba waawe ekyawandiikibwa nange mbikulayo n'ensolo n'eŋŋamba ekyo oli bw'ayogere kati omuntu omusumba yina bw'alinnya katuti n'ayogera ebitali mu Bible bwera tebiriimu eyo message togitwala Bible egamba mu bakeme n'ebyawandiikibwa n'ebirooto bye tuloota mu kulukisibika n'ebirooto byatuwa teri kirooto kiri wabweru wa byawandiikibwa buli kirooto kirina ekyawandiikibwa ekikivunula. Kyo batugamba tosijagenda wa musumba ngambe Mukama ndaga kino wali bannabbi abalaba mu mwoyo kituufu neera agenda okulagula nga byakulagula ogamba mu kituufu kayina nabbi w'obulimba omulimba akozesa mizimu okumanya gwe tubadde kimanyi nti musabo emizimu giragula kubanga giri mu nsi ya mwoyo gimanya byonna ne giga taatawo yagiranga bwati ne bwati mugende mutereeze bino ensi y'omwoyo buli kimu kyeruliddwa buli kimu kiri plain kayina nabbi w'obulimba asooka kubanga alaguza mizimu. Ne Bible tugamba tuli bategeera kikubibala byabwe atayogera Kristo na mwoyo era ina byakola bagamba musajja ono wa bulimba si wa Katonda mwesikamu mubeera mukiwulira kati waliwo twawule nabbi w'obulimba n'omusumba agudde omusumba agudde kuba nabbi w'obulimba yajja typically nga aweereza sitaani omusumba aseeseetuse abadde wa Katonda ne waliwo waddidde emabega yetaaga kwatibwako kati mwendiga bulijjo byabadde abasomesa mwali mwabikwata mu bikule bwe mulaba nti kino taata waffe kino yakivaako ow'omwoyo mutandika okubuuza Katonda kati kyekiba Katonda affe ayogera naye tuli mu mulembe guno nti abalokole tetukyagoberera mwoyo bagoberera bantu kinagamba yenkonge basibule twebaza Katonda nkukisibu jjo ndwawo okwatuza obulokozi nenjagala ompengayo akaddaako wabangayo omuntu eyo ngamba nsiibula ayagala okuyingiza Kristo mu mutima gwe amiina banne mbebaza mwenna okundaba nego wenna ali eyo nga wandyagadde okwatula Yesu Kristo baffe Katonda waffe wa mirembe ayagala ajje mu mutima gwo mu mirembe nga wandyagadde okumwatula ajje mu mutima gwo osobola okuddamu ebigambo bino ogamba nti ayi Yesu olwaleero nkwebaza nnyo olw'ebigambo bye mpulidde nsazeewo leero okwatula Yesu obeera omulokozi wange sangula amannya gange mu kitabo eky'okufuga wandiike mu kitabo eky'obulamu olwaleero njatula nti Yesu Kristo gwe mulokozi wange amiina mukwano gwe nkankusabire gwagenda okukkiriza Yesu Kristo Katonda omuyinza w'ebintu byonna nkwebaza olw'obulamu bwaffe tukwebaza olw'ekisolo omuntu oyo kitange taata agenda okukkiriza emmesigi eno agenda okukkiriza obubaka buno bwe tutaddeko kitiibwa ky'amanga agenda okukkiriza ojje mu mutima gwe kwata ku mutima gw'empologoma ya Yuda mwawule taata okutegeera muwe omwoyo omutukuvu gwe yagamba nti otugabira omwoyo omutukuvu nga tomupimye mumuwe kitange taata amulungamye amanye amazima gennyini omulungamye mu kkanisa entuufu tukikwebaliza omuyinza ebitonna amiina. Yiino Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama olina omukolo birthday party
baby shower byonna bijjaawo. Kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitoogo by'ennyanja Nalubaale, Mabamba, nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamaggule ne weeyagala. Ate mmwe abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko, bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe. Tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala. Tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala. Tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site, oba tukubire ku ssimu zaffe ku nooti 787 42 23 oba ku nooti 75 234 nooti 36 0. Zion Camp, ssuula mpya.